nzo kuswala wakiri nfa awala nalekawo ya gravity nenjita nkutadde binafusi mutadde binafusi inkwesenyuye ng'omukadde bwe yasenyuwe pale kali sente ze wasasudde ekisaawe ensirosi kubanga ndateekawo omuyimbi omulala omanyi abayimbi abali mu inbox zaffe tubateekere concert obamanyi ng'ate taagala muwadde n'ekikumi ngenda kuwayo ne ku ssente ojje wano mmanyire ndimukutwalira abanene ndimukukolera za appointments nkutwalira abanene nkutwalire bajjeno gundi nkutwalire bagundi abanene bokka ndimukupromoting ate omaloddemu mmanyire oba nteekawo MC 10 gw'okutega obba n'ekumi amaanyi mangi kati nteekawo MC 10 okuyingira 15,500 ng'oba omusizza nnyo kyanti njagala kyenkola ndi promoter. Okujogebwa n'okumanyirwa abayimbi mwana wattu waliwo ensonga ku lwaki Katonda yanyiiga n'agoba malayika yali asinga okuyimba mu ggulu n'amala n'afuuka Lusifa abayimbi bonna ba Lusifa kubanga omuyimbi agonda amajja olumala kasatani okusolooza ku ssente n'aziraako n'amanya nti omugaati gujja abandi obula ajja abula kufukamira nakuyonka bigere custom signing sana atandika okulaba bwe ziva kati omuyimbi ng'Omega yandibadde atuuka ku level y'okumanyira omuyimbi yagiye Kampala nga tasobola nakwesaza luguudo gwali omulabiko nga ayina waasala e Kampala tasutayina okategedde omuyimbi nga toyina wadde capacity eyeeta wadde company ey'ebibiriiti ekusponsoring gomanyire promoter kuposa kuliko ba sponsor abameka yakumanyidde atya kati omuyimbi obuzibu bwavudde ku ssente omuyimbi kasa yatandise okusolooza ssente eza tickets ezirina okuweza promoter ng'azizibika nfuna nejjo juzi video eri yatabudde yasembiyo ngenda gibawo kujja kimbo ngagenda amuwa ssente eza tickets so kyokumpeereza ssente basirika ssente nzibabanjiriza ennaku mmeka kakana bante eri 7,000 kuki kana labyo manager wa Venga ngagamba mbu promoter yatugambye tayina amutu muweeyo mumpeeyo kuzange ate nendagano yange nayo egamba nina ssente zenyina okubasasula nga shewedde ezo nyiza obutazogera kati for confidentiality kubanga ate waliwo ekiyinza okunkwata mu mateeka osegeera naye tewaliiko nti nayina ziba wakashi nti siziba wanga segedde omuyimbi ekirala ekyamutabudde yasinkanye Eddie Kenzo kati Eddie Kenzo ne manager Beta naddala Beta oyo manager wa Kenzo tebanjagala era bo balina mission ya kusula ba promoter nakulaga nti fe tuli babbi ebigambo bye baakutidde omuyimbi byonna omuyimbi olwabudde mu meeting yaabwe yatuusa ataabuka gyendi mwegala kutandika rehearsals agala kola rehearsal za mwezi rehearsal kalo lunaku lumu tuspendingira ka allowance wa 4,500 ng'ate olina okukwata miliyoni 10 osasula abagenda okukuba abo bennyini katuka kanenga sebo ayagala spending almost miliyoni 15 nzoko wali okuyomba ennyo ku group oba ku WhatsApp so wembali za admin mwe namba muting nga tetukiziba kukola ki so bwe nakikoze ekyo okustoping at least embeera eyinza okuddawe okutenzibu ye group ya delete kati yavudde mu group neye deleting kati gomanyire gwegoba otya kati ngeri gye yegobye kati yegobere ddala agenda yekolire concert kubanga singa yabagambe mujje ne promoter wammwe wabaina wabali commending ati mugende wagundi negundi ajabba wayo ku kasente mfuna kyandibadde kifuna kituyamba kulaki yayise